Alright, tubaniriza mwena abana Flash Channel Uganda olunaku olwaleero era twebaza Omukama nti akyatwadde obulamu ati tukyassa wetuli. Tusooka okwetonda kwaffe nti ebbanga liyise nga abakugu mu lulimi Oluganda abadde tebannabakulabika ennaku ezo ze tuyiseemu wiiki nga bbiri balina badde baliko nga batetenkanya batereeza basobole okubaleetera quality of preaching kyemusinga okwetaaga. So kulwakisa kya Katonda nti kwe tuli balamu naye nga ebibadde bingi badde bayitamu betwadde tuyitamu nga bafumba babaleetera emmere nga erimu kasavu kanyama kyekyo dokita era tusuubira nti okomyewo nga akamere kaidde bulungi era omuganda ndowooza kyaka kye mu Buganda nti emmere y'amatu oba ekitusitegera bulungi awo ekyo nja kukiwa Dr. Kiini kizibu ekiwomerwa amatu nanti ebigambo weewaawo. So n'olw'ensonga eyo tubaaniriza mwena bana Flash in Uganda bana abakulu nga bemanyi nga bulijjo nti tusomesa oba basomesa ebintu kwa Ministry of Education yatugamba nti tulina okusomesa abaana mu masomero mu matendeka ga waggulu mu local languages mu nnimi ennansi naye bonnanga tekyateekebwa mu nkola era tuba nti n'abakulu bano bavuddeyo okutangaaza ensi yaffe nti kisoboka. Tuli ku Efarasiyo elyokuna twagamba essomo elyokuna era tubaniriza mwebale nnyo mwebale kubaayo munansonyiwa mwabalaba ndabe ngenza okuba producer mbadde manye yankwesedde omukono guna bwe ntunula ndaba omukono kamere gulimu so munasonyiwa nti nafunyemu kaakabenje naye nga si kamaanyi nnyo naye kati Omukama mwebaza nti tuli balamu. Dr. Kingi buuza kubatulaba abatulaba abatuwuliriza balamusizza nnyo basebo ne banyawo. Dr. Kiini kibi tukwaniriza ku program tonnaku olwaleero ku Efarasiyo elyokuna bingi there's what we call mu Lungereza tukiyita recap Bannayuganda n'ensi n'okutwaliza awamu tubawe nsaba otuwemu ka recap byetuyiseemu k'emabega ne tugenda okutandikira olunaku olwaleero litandikira awo sebo Dr. Hebwa tweyanziza nnyo nate okutukyaza wano sebo Dr. Kingi naawe nsanyuse kisinkana abagoberezi baffe mwena tubeebaza nnyo olw'okubanga mufuddeyo era mufaayo okutugoberera era tusiima nnyo amawulire gonna ge mutuweereza. Abaganda tugamba nti wambwa aludde nga n'ebigobero eyo gye tuludde wambwa aludde nga n'ebigobero ng'amakulu gaakyo kitegeeza ti kasitoli olwawo okumulaba omanya nti waliwo ebipya byafumbye wambwa kakati n'olwekyo tubaddeeyo nga tufeffetta mwebale kufeffetta okulaba nti ate tulina ebirala byetukola ki bye tubatuusaako nga bwansabye Dr. Hebwa yagadde okubategeeza nti waliwo gye tuvudde mu Efarasiyo lyaffe eryasooka twalina omulamwa ogwa okweyanjula era n'okwanjula omulamwa gwe twali tuzze nagwo ogw'okulaba nga tusobola okwasanguza amagezi gonna ag'ekikugu mu nnimi zaffe ennansi. Era ku olwo twabategeeza nti Dr. Kingi nange ne Dr. Hebwa twesoboddeyo okujja tubategeeze nga ensonga nga bwe ziri. Ng'okyalina okwekyo omanyi program zaffe zino buli lunaku tufunako abagoberezi abapya
gwani ali mu kutunyonnyola ebyaliwo paka nawe gye tulwagesa abazino abantu baweko info tumanyi nti nno ye ono bajja kwetaaga okumanya mu kiro kyentegeeza nti yes tukumanyi gwe Dr. Chini Kibi naye ani oyo yaani akola biki Dr. Wampiso is a doctor of philosophy. Banyabo ne basebo mbadde sigenze mu ekyo ngeri gye twali tuvuddeyo eyo naye nga nze Chini Kibi nga wabategeezezza ndi muzzukulu wa Lwomwa nga ndi mukugu mu kannalulimi weewaawo obukugu bwange ndi mukugu mu kannakumanya webya ennimi era nga essira mu kusoma kwange ngiteeka ku ngeri y'okutumbulamu ennimi zaffe ennansi era yensonga lwaki ntudde wano. Neŋŋamba nti ku lusisinkano olwasooka twabalaga nti ffe tuvuddeyo ne tubategeeza ebitukwatako ne Dr. Kiringi n'abategeeza ebimukwatako nga n'ekisingira ddala obukulu kye ky'okubeera nti ali mu sayansi ate ali ne ku ludda olulala olw'amasomo agatali ga sayansi ekitegeeza nti alina obukugu mukisa gw'amaanyi okubeera nti tujja kuba tukola omulimu guno. Bwe twagenda mu Efarasiyo eryokubiri twatunula ku ekiyitibwa omusalirwako gw'ekimiimo. Omunansi yaleetaze oba the layman person ali ku kyalo ekimiimo kyeki kwereekaleeka kyeki kiva mu okumiima okuddira ekintu ekibadde kiragaya n'okigatta wamu n'okifunza ate ne kisobola okuba nga kisobola okwasanguza oba okuwa amakulu ag'enjawulo. N'ebigambo bwe biri bangi boogera n'olandagga n'okola ki naye twakyesanga nti twetaaga ebigambo eby'enjawulo eby'ekikugu nga bye bijja okutusobozesa okwasanguza amagezi ag'ekikugu. Mu kyo ne tutegeeza nti tujja kuyitaga akasengejja akakuŋŋunta era ogwo gwe tuyita omusalirwako. Yes, akatiba ke tukozesa okulaba nti ekino ekigambo kisobola okuyitawo okwasanguza sayansi. Nga mu Luganda omusalirwako kyeki no mu Luzungu criterion, singular criteria plural. Era twabategeeza nti omusalirwako ogwo bwe twagwogerako twabategeeza nti twaguyita pegitosika. Naye ng'ekyo kifunzo sanso. Kansoneti abatulaba mutaddeko peni na mu biwandiiko ebintu tulina abakugu pegitosika criteria omusalirwako ebimiimo. Ekyo nga kifunzo sanso. Ekitegeeza kyekyo ekifunziddwa naye ate nga kirimu obusanso. Gyetwalise acronyms. Yes. Ekirimu obusanso. Era twagenda nga tulambulula buli kasanso nekikategeeza okusobola era okusobozesa ekigambo oba ekimiimo ekyo okubeera nga kiyitawo bulungi okuba nga kigambo. Kimiimo esebo. N'omulamwa ogwasembayo bwe twakoma okutuulako wano ssebo twalina omulamwa gwe bayita okulembewaza olulimi Oluganda. Kitwalise okusoosowaza nedda okuteeka ku mulembe. Okulembewaza ekimombo kiri mu mulembe okuteeka ku mulembe okulembewaza ojja kugira mpola kwatagane. Okulembewaza olulimi Oluganda nti olulimi lwaffe Oluganda mu kiseera kino lwe tulina Dr. Kiringi abayisa bulungi mu byafaayo n'abakugu bye boogera ab'enjawulo
nti nga lulinga bwe luli kijja kutwala emyaka emirala 15 oba 2 okusobola okwasanguza amagezi ge tulina ag'ekikugu. N'olwekyo tetusobola kulinda, era kyovula nga twasalawo ne tugamba nti tuteekeddwa okwekebakeba omulimu guno ogw'okulaba nti tulembewaza olulimi Oluganda. Twafuna wano ku lubaawo ne tubalaga ne tulondayo mu kannakumanya oba sayansi akatundu mu kannabiramu biologia akakwata ku bwakabaka bw'ensolo, era n'embalaga emitendera gyonna gye twayitamu nga twekwanya emminjawaza eyo ku mminjawaza y'obwakabaka bwa Buganda nga bwe buli bwe busengekeddwa. Kakati twafunayo awo okuddibwamu abantu baffe, Dr. Hebwa naye wantegeeza, ne batuddamu nti tuteesa bwe tuti twandikoze tutya wano na wali. Ne tugamba nti olwaleero lubeere olutuula olw'enjawulo nga twagala okuddamu ebibuuzo byaffe okuva eri abatuwuliriza. Tubeere nga tuwuliziganya bulungi. Era Efarasiyo lyaffe eryokuna leero litadde essira okuddamu ebibuuzo. Tuyanziza nnyo Dr. Kinikibi nga tugenda ku Efarasiyo eryokuna. Wali ebintu ebibaddeko mabega kawa mu nkuubo ng'omukulembeze w'eggwanga agamba mwe bannasayansi bongeza ssente, mwe aba artisi si bongeza ssente. Ate sakye tuli ku Efarasiyo eryokuna ery'olulimi Oluganda. Oluganda eba sayansi oba luzitani? Kakati olulimi nga bwe nakutegeezaako nti lyekkubo eriyitibwamu okwogera amagezi ag'enjawulo. Wenjagala okuwuliza ekibuuzo. Abasomesa abasomesa naddala languages tubamanyi nga bali mu arts. Ate omukulembeze w'eggwanga mwennyini egamba mu bannasayansi mbongeza ssente, mu aba arts bongeza. Ate kyoliko essaawa zino tuli mu kusomesa ensi yaffe okumanya ennimi zaffe mu kika ekigugu. Sibwe tuli awo bekiresebo mbuuza bwendi omuntu ogendamu otya essuubi okumulaga nti bino tulimu bisomesa essaawa zino nti kisoboka okukozesa ennimi zaffe ne tukulaakulana. Ekibuuzo kyange se oba kya mukulu? Awatali kubuusabuusa kwonna gye tuvudde Dr. Hebwa obadde omanyiiyo. Dr. Kingi azze ng'akulaga era nawe wamubuuza ekibuuzo n'agamba nti kiki lwaki Uganda tulinga bwe tuli, ate nga n'ensi endala ezimu zaakubibwa ne bazisaanyaawo mu myaka 5 ne ziddamu ne zitinta. Ne tukuddamu ekibuuzo ku olwo nti ekizibu kiva ku lulimi, nti singa abantu baba tebayigirizibwa mu nnimi zaabwe nnansi, obuyiiya n'obumanyi mu bintu eby'enjawulo busereba nnyo n'obutabeererawo ddala. N'olwekyo kiritukakatako ffe nga ffe tetuli bakozi b'amateeka, naye ffe obuvunaanyizibwa bwaffe nga bwontegeezezza ng'omukugu bwali wano kwe kusobozesa olulimi lwaffe olunnansi okusobola okwogera sayansi n'amagezi amalala ag'ekikugu, ate okulaba nga tutuuka ku nkulaakulana eyannamaddala. Dr. Kingi yabadde ayagala okubeera nga atuuka ku ekyo okulaba abantu baffe bagamba ki olwaggwa. Badde asooka atufunzizeemu awo katono nga tannaba kulambula ebyalaga. Ekyo kikulu nnyo era nkwebaza, weebale nnyo, weebale for that introduction, weebale nnyo
webale tutangaza waje tuva ate neje tulaga omungeza ugambye once you forget your history the future is lost lwomanya nti kati waliwo abapya batwegaseko abatamanyi kiki tuliko Dr. Chingi nkwaniriza senso okubeera wano akaseera kako webale nnyo Dr. Ahebwa webale nnyo era gumanyikiddwa ogenda kuddamu ebibuuzo ebyabuuzibwa abo abawuliriza abaffe era mwena bali ku programu eno namwe tubaniriza Dr. Chingi agenda kuddamu ebibuuzo byemwabuuza era n'essaawa ze boba olina nekyobuuza osobola kitusunika essaawa zino ne tukiddamu tujja kuba tukiraba wano so webale nnyo Dr. Ahebwa mu mboozi ya leero oba mu Farasiyo lya leero tuzze okuddamu ebibuuzo byammwe bino wammanga. Ekibuuzo ekisooka kifa ku njawulo eriwo wakati w'emiyungo imperial system of units ne SI unit system. Emiyungo ye systems omuyungo system. Ekyo nekyo ekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri kyolekera entuuma y'ebimekata quantities by'okuntobo base quantities n'eminwe gy'okuntobo base units mu Luganda. Ekibuuzo kyammwe ekyokusatu kyekuusa ku kuvuunula ssemateeka wa Uganda mu nnimi za Uganda ennansi oba enzaaliranwa. Ekibuuzo kyaffe ekyokuna kikwata ku nzivuunula y'ebigambo by'omugaso bibiri, subjectivity ne objectivity. Ebigambo ebyo ebibiri, subjectivity ne objectivity. Waliwo eyatubuuza ekibuuzo ku byo. Ekibuuzo kyokutaano era nga kyekisembayo tukiwakudde mu kibuuzo ekyokubiri. Nandyagadde okufunza ekibuuzo ekyo era nga kyabuuzibwa Dr. Sempirima ali e Vienna, Austria mu Lungereza, Austria mu Luganda, Vienna kibuga ekikulu. Twanirize tutya ebigambo ebigwira ebiva mu Lungereza? Dr. Sempirima ekyo yandyagadde tukinnyonnyole. Olufuulibwa olulimi olw'omulembe ogumutawaana gututunukayo, olina okufunira eddagala. Ensonga eno tujja kugirambulula nga tweyambisa ebigambo bino wammanga eby'Olungereza: virus, thorium, second, academy, biology, micro-X, mathematics, theory, Kelvin, oxide, sulfate, satellite, malaria. Ebigambo ebimulowooza mubiwulira era mubikozesa. Wano we tujja okwerigira n'ebimiimo terms ebyekimpatiira. Ebimiimo ebyekimpatiira byebyo mu Lungereza ebiyitibwa spontaneous terms. Ebyo nja kubinnyonnyola kuba akali wano kubalaga bulazi kitugenda okuddamu ku ludda olumu. N'ebyo ebigondera omusalirwako gwa pegitosika kyemubadde mwogerako kuntandikwa. Kakati eyo criteria. Kakati mu Lungereza eyo byoyita pegitosika compliant terms. Pegitosika compliant terms. Yeah. Ekyo kitugenda okwogerako olwaleero. Okay. Awo Dokita webale nnyo okoze
summary ba professor nga batera okuba bigambo biba bitono precise and concise n'abalala basobola bonna basobola okubikola naye ate bw'oba gwe ate okikoze mu level wembadde sikisuubirira abantu bo baleseemu effumu kabagamba amaliriza okunyonyola automanga Michael Tyson mwamulira nga tagendako omusajja mu kusaawa namba ne mudakiikezi nga gemwe weddemu yono dokita kati awo tugenda kutandika olunaku olwaleero tugenda okutambulira naye nga bagambye Sophie Namutebi agambye bwakuli agoberera nti awa teacher mu class mwe tuli abayizi bo batuuse mu kirasi sebo era mu kirasi wenjogere essaawa zino mu kirasi ndowooza abayizi abakagenda mu kirasi essaawa zino bakobera ndowooza bali 14. Sophie Namutebi agambye our teachers, thank you, I'm in class. Onosabul Kawoya agambye taata tukugoberera nnyo webale nnyo okusomesa amaaso ku lutimbe kwebali bawuliriza abasomesa mwebale kubaawo. Awo tugenda okutambulira tuli mu Efarasiyo elyokuna akaseera kammwe musomese eggwanga. Kakali ntandika okuddamu ebibuuzo. Tandika. Nja kwetaaga n'olubaawo. Naye kakati katugira oba kagende ddala ku lubaawo butereevu. Kati nga tunagenda ku lubaawo ogira nga mu production bakyali mu kutereza ku lubaawo nga tugenda ngira nsigalako ne Dr. Chinikibi nga batereza ku lubaawo nga Dr. Chinikibi atuwulire lwaki arts ennaku zino zifuuse ekizibu mu ggwanga, lwaki Museveni tazaagala nnyo. Ogira ogenda tujja tukwesonyiwa ffe tujja tukola wano ebyaffe tulabe kiki ekiddako maaso awo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Omusomesa waffe agenda kutandika kuweereza eggwanga. Lwaki ati zifuuse ekizibu mu ggwanga? Mbikubuuziza kuba nti oli musomesa. Yes. Ate si musomesa wa kindergarten, musomesa wa ku level ya waggulu gye tumanyi. Yes. Lowooza waliwo Abaganda we tugamba nti emirembe engalo. Emirembe engalo. Nga kitegeeza tezinkanankana, tezifaanagana. Emirembe engalo nga zino bw'oziraba. Tezinkanankana. Kakati gwe ahebwa ajja kujja nga bw'oti bw'olowooza. N'oli ajje bw'atyo nga bw'alowooza. Nga teri alowooza bulala. Naye nga ffe twakula tumanyi gye twasomera ffenna yonna nga amasomo gonna gakola ki? Nga genkana. Omugaso. Yes. Era nga abasomesa baffe bonna tubawa ekitiibwa kyenkanyi. Okay. Awo mutukkirize tugende mu kiraasi ne Dr. Professor waffe Chinikibi. Dr. Kingi Kibuuka. No, Dr. Kingi Kibuuka, yes. Byonna n'obigaana ensi ekumanyi. Obutapita kyesiri. Kiri professor. Nali Makerere.
naye ebiseera binamalayo saasabobwa profesa ekyo nsooka sijja kugigendamu olwaleero siri profesa nabbing a professor kikiba kyetagisa anti ekyo kiba kigundi kitiibwa ekikuweebwa university nanga okuzibwa bakwongera sente naye ekyokugaziya amagezi ekinetagisa kubeera profesa. Omuntu omulamba awandiise dictionary ey'Oluganda mu nsi yonna emanyikiddwa enkuluze kale kaakati abo tukkirize awo tugenze mu kiraasi erimu Dokita Kibuuka Kiyingi. Tubivuddemu ffe kati tukulese mu kiraasi olimu wekka essaawa zino tukwaniriza tandika okusomesa ensi yaffe tulabe ekiddako. Kaakati nja kutandika bweti bwe tuba ab'okugoberera pegitoska omusalirwako ogwo gwe twayise pegitoska mu Lungereza precision economy general musomo mufalatiro eryasoboka bwe tuba okugoberera ebimimo tuba tujja kubyawulamu ebibinja bibiri. Ebimimo tuba tujja kubyawulamu ebibinja bibiri. Ekisooka ky'ebimimo ebyekimpatiira. Ebimimo ebyekimpatiira spontaneous terms. Okifunye bwoti n'okifunirako ekyoluganda oba n'Oluganda waza kiri mu Lungereza. Wano ekimimo ekyekimpatiira kyetumanyi fumpi buli omu kyamanyi ye siriimu. Siriimu nga kiva mu Lungereza SLIM slim. Kenena kaakati olime baalaba nti abantu baba bwe bati kakati Oluganda n'agamba nti oyo obulwadde obwo bwe bwa siriimu. Ekyo spontaneous term kugamba kyekimiimo ekyekimpatiira. Naye nga bw'oba oyagala kusomesa sayansi yennyini oba olina okuleeta ekimiimo ekigondera pegitoska mu Lungereza pegitoska compliant term. Kati olyoba ogenda mu bino HIV human immunodeficiency syndrome bakiyita ndowooza virus neba virus. Kati nziramu ekibuuzo kyaffe ekisooka ddala ekikwata ku base quantities ne base units. Ekibuuzo kino kyabuuzibwa Dr. Sempirima yoddamu okumwogerako. Dr. Sempirima mu kiseera kino ali Vienna, Austria, weebale nnyo okubuuza ekibuuzo kye wabuuza. Kati nja kukiddamu bwenti. Wadde ne mu muyungo gwa FPS nga kitegeeza foot pound system. Eyo nno ye imperial system Dr. Sempirima gy'ayogerako. FPS foot pound second. Eno fuuti, eno pound laatiri, eno sekonda oba sikonda nga bwe tubimanyi. Wadde ne mu muyungo ogwo ekikasi akati wano nja kubawandiikira wano ekyenkano equation ku lubaawo. Mu Luganda ekikasi ye force. Ekikasi kyenkanankana ekitole mass ng'obazizzaamu
omwanguyiro acceleration. Abamanyidde Olungereza ekikasi force equals mass ekitole times obazizaamu acceleration omwanguyiro. Oba kyalinga kipimibwa mu poundo. Njagala okunnyonnyola ensonga eno. Tulina emiyungo ebiri. Ogumu gwe guyitibwa FPS ogwakaddirizibwa, foot pound second system. Guno gwe tusomesa mu masomero gaffe gwe gw'omulembe guno MKSA, meter kilometer second ampere. Ensonga eyo nja kuginnyonnyola mu maaso awo. Naye edda nga tukyali mu masomero, edda ensonga eri nkyasoma, FPS gye baatuyigiriza. Oluvannyuma awo mu gyenkaaga ne kikyusibwa ne tugenda ku MKSA, meter kilogram second ampere system, MKSA system. Kakati poundo eno kekyali bwe gwali omunwe gw'ekikasi, unit of force. Poundo emu eno nga yenkanankana pound emu LB, edda tukiyita laatiri, era nakati pound ebeera laatiri. Obuzito tekiri ku pound ey'ensimbi nti oba pound ensimbi oba 20 siringi 20 nedda. Pound eno ng'obazizaamu acceleration omwanguyiro wano nabadde omwanguyiro ye acceleration. Kakati wano poundo emu yali yenkanankana mu kiseera ekyo wadde ne mukundi eno newankubadde omuyungo gwe tukyakukozesa. Poundo emu yenkanankana paundi emu laatiri emu ng'obazizaamu fuuti emu n'ogabizaamu sekonda, n'obazaamu sekonda. Kugamba mu Lungereza kyandibadde 1 pound is equal to 1 pound times 1 foot per second per second. That's 1 foot per second per second. Mu Lungereza n'olwekyo tulina kukiwandiika mu Lungereza nakyo second. 1 pound is equal to 1 pound times 1 foot per second per second. Force pound ye force ekikasi. Pound ye kyekitole mass. Foot per second ye acceleration. Tewali kutawaana ku muyungo guno, wabula kugamba bugambi nti gwakaddirizibwa. Kakati tusomesa muyungo mupya ng'ate mu muyungo gwa MKSA muyungo gwa MKSA Newton emu 1 Newton equals nandiwandiise Newton. 1 Newton equals 1 meter. 1 meter times 1 kilo. Sorry.
bwe nkitadde mu bubonero kiteeke mu bubonero kinaasinga. Newton emu yenkanankana kilogramu emu ng'obazizaamu mita emu ne buli second. 1 Newton equals 1 kilogram times 1 meter per second. Kakati wano olaba nti ekikasi ye Newton, omunwe guno Newton kyenkanankana mass kilogram. Ne meters per second ye acceleration, omwanguyiro. Kakati bw'obanga oyagala kwogera ku miyungo gyombi FPS ne MKSA, oyinza okugamba nti acceleration due to gravity, ekyo nno munansonyiwa abamu bwekibanga kinaakalubamu, naye kwegamba kyenjagala okubategeeza nti bw'oba n'omwanguyiro nga mu muyungo guno ogwe tusomesa kyenkanankana mita 9.81 meters per second. Kino mu muyungo guli omukadde FPS kijja kuba kiri fuuti 32.2 buli sekonda. Kati kugamba oba oyagala kukyusa kino kyokozesa kikyamu okugamba nti FPS oba kyabulimba. Nedda, ate era FPS mu bitundu ebimu ebyomu America bakyakikozesa, naye bwe kituuka ku science bakozesa MKSA. Ekyo kibuuzo ndowooza kankikomyawo. Kati nga nsaba ngende ku kibuuzo ekyokubiri. Ekibuuzo ekyokubiri kikwata ku mu Lungereza Dr. Sempirima kyayise basic quantities ne basic units. Ekyo ekibuuzo kyenjagala okuddamu kaakati. Era ye Dr. Sempirima agamba nti kasita ekyo kimalwa okuteekebwawo, olwo amagezi gano aga fizika, ekyo kisaanyi kino ekya fizika kiba tukitandika bulungi, ate oba bw'ototandikira awo bwate bw'oyinza okutandikira. Gwe musingi. Dr. Sempirima awo mutuufu nnyo ddala. Kaakati nandyagadde okuba olukalala lw'ebimekata ebinnamubiri njakunyonyola physical quantities. Mu Luganda, kubanga Dr. Sempirima ekyo kyeyantumye okukola oba kyeyantuma, ekimekata ekinnamubiri. Physical quantity, ekimekata ye quantity, ekinnamubiri physical. Wano nambe nti omunwe unit
omunwe ye unit ekimekata ekinnamubiri ye physical quantity. Kakati zino byebimekata ebinnamubiri omusanvu. Munansonyiwa nti nange bwe muwulira nga ntamatamamu, bino mbituuseeko nga pegitosika yannyamba. Kanga nange sepegitosika yanfuga. Abamu muyinza okwewuunya kakati ate oba yabigize lwaki bimukaluubirira. Nange njiga olulimi luno ate era bangi bajja kunnyamba okuluyiga. Mikwano gyange abali mu ttiimu, Dr. Kiini Kibi, Makerere, wonna ne bwe tugenda okukolagana nabo omulimu guno gugende mu maaso. Ekisooka physical quantity esooka mu Lungereza length, mu Luganda obuwanvu. Nziramu mu Lungereza length, mu Luganda obuwanvu. Omunwe gw'obuwanvu meta ye meta, era mu bufunze ma. Ekyokubiri, ekitole ye mass, ekitole. Nendoza wano mpandiike ontono ne etono, ekitole ye mass. Okipima mu kilogulaamu. Mwekaliza empandiika eyo ngigenderedde. Mu bufunze kagga. Ekyokusatu, ekiseera time. Dr. Sempirima awo njawukanyeeko naawe obadde otaddewo obudde ekyo tujja kukitegeera mu ngeri ndala. Weather, ate nga wakati wa weather ne climate nawo tulaze enjawulo, naye nsonyiwa tetujja kubigenda mu nnyaba mu kiseera kino. Wabula kakati mu fizika mwennyini quantity eno, quantity of time eno, ekiseera nga kipimirwa mu sekonda. Eyo Dr. Sempirima gyali zekunde kubanga bakozesa Lugirimaani. Ekyokuna, omukulukuto current omumeeme electric current. Ekyo kipima mu ampere. Obufunze A. Ekyokutaano, mu Lungereza temperature mu Luganda obubugumye. Oli waddembe, mu abampuliriza muli baddembe okubuuza naye lwaki togambye nti bugumu? Kigambye nti bugumu pegitosika yankaka. Ebbugumu heat ne temperature biriraanaganye n'esibi ebimu. Temperature kiba bubugumye. Heat
eriba ebbugumu. Temperature ogipima mu Kelvin. Kelvin. Lungereza Kelvin. Wino yali mu physical Lord Kelvin. Kugaba ebaleeta erinnya lye bamubbulemu olw'emirimu emirungi gyekolera ku physical. Awo tukozesa ka nnene. Ekyomukaaga, obungi bw'ekintu, amount of substance mu Lungereza, obungi bw'ekintu, amount of substance, ekyo kipimibwa mu moolo. Obufunze ma-o-mira. N'ekisembayo ekyomusanvu, nyinyiitivu bw'ekitangaala, bw'ekitangaala. Mu Lungereza, luminous intensity. Bino byonna ngenda kubiddamu mangu mu bufunze. Kino kipimibwa mu candela. Mu Luganda kijja kusigala bwe kiti nti nawo candela. Mu Lungereza okiwandiika bw'oti candela. Era ekigambo kino kuba kuffe bannayuganda abatonotono abamanyi ku Lungereza mwe muva n'ekigambo candle, omusubbaawa, ekigambo kya Lulatini candela. Kati mu Luganda tojja kuwandiika kya, tojja kuwandiika ka, Buganda waza candela. Era weetalize era olaba n'erayiyo giwandiise bweki okulaga obwattabamawanga bw'ekigambo. Kati wano era mu bufunze ate olwo tukozesa kyadda. Lwaki ate wano sigange nti kadda? Bino byattamamawanga international. Wonna woogenda lubeere Luwarabu lubeere ki, kasitaba nga anaayogera ku bino bw'ati bw'ajja okukigira okukiwandiika. Ensonga eyo nabagambye nti ngenda kubifunza bino. Kati physical quantities mu Lungereza, physical quantities, ebimekata ebinnamubiri 27. Length mu Luganda obuwanvu nga tukipima mu mita, mu Luganda meta. Mass mu Luganda obutole, ekitole nga tukipima mu kilogram, mu Luganda kilogramu nga tuganda bwazijja butereevu. Ekyokusatu time, ekiseera mu Luganda. Ekiseera mu Lungereza tukipima second, mu Luganda seconda nga tuganda bwazijja butereevu. Ekyo bijja kubinnyonnyola lwaki tukikoze bwe tutyo. Electric current, omukulukuto, omumeme. Ampere mu Lungereza, ampere mu Luganda. Temperature, obubugumye, tupima mu Kelvin, wakati mu Luganda Kelvin taddeyo kayi kukiganda wazza ddala. Amount of substance, obungi bw'ekintu, mole, M-O-L-E, mole. Kati nze nenganda waza neŋŋamba nti moolo, naye mufunze ma-o-la. Finally,
n'okumala ku nkomerero obunyenyitivu bw'ekitangaala luminous intensity candela bwekiti kansuubire nti ndowooze nti ekyo kyekibuuzo ekyo kya Dr. Semperema kizeemu bwentyo. Kati ekibuuzo ekyokusatu nagambye nti kifa kyolekera ensonga y'okukyusa oba okuvuunula ssemateeka wa Uganda mu nnimi zaffe ez'ekinnansi ennansi enzaaliranwa. Ekibuuzo kino njagala Dr. Kiini-Kibi yaba akyanukula. Dr. Kiini-Kibi wangi anti waliwo ekyokuna n'ekyokutaano badde ngendedde mugundi mu busengeke bwayo miziremu bino ebirala kiriwo n'okiddamu oluvannyuma. Nsobola okugenda mu maaso kubanga kwe kusiimako nja kugenda mu maaso kale. Kakati ekibuuzo ekyoffe ngende mu maaso ekibuuzo ekyokuna. Ekibuuzo kyaffe ekyokuna kiri ku bigambo bibiri eby'omugaso, subjectivity ne objectivity. Ntuuka ntya ku bigambo bye nagamba nti byebyo mu Efarasiyo eryasookera ddala nti subjectivity obunze wafu ye subjectivity. Objectivity obunze wufu katubiwandiike ku lubaawo. Kakati ebigambo bino byonna ebigambo byombi mbyesigamiza ekigambo nze. Mu Lungereza I, personal pronoun I. Abakoze grammar w'Olungereza nominative case. Kakati ekigambo kino nze mwenzije ekigambo okunze wata. Nze wata wano nina obuzibu obutagambika okunnyonnyola ensonga eno mu ngeri ennyangu obutagenda nnyo mu kikugu mu buzimbe bw'olulimi lwaffe Oluganda kubanga oyo naye sayansi mulamba era Dr. Kiini-Kibi era naye PhD yagikola mu Luganda si bwe gwali Dr. Kiini-Kibi naye ng'alinawo kyagize ffe ffenna nga tukiba tubimanyi obugambo buno bumu buku buwa ne bu awo n'akolera ddala omulimu semalimu. Abamu bajjaga nti tetukitegeere tetujja kukigira n'olwekyo nsingako bwe ŋŋamba obugambi nti nkizimbidde ku kigambo kino kubanga nabagamba nti bwe tuba nga tunayasanguza sayansi amagezi okumanya kw'omuntu kwonna okuliwo mu kiseera kino mu nnimi ziri ez'emalirire ezeetengeredde ng'Olungereza, Olugirimani, Olurusiya, Oluchina
Olujapani. Ffe tulina okugaziya Oluganda amangu okulunaanuula. Tetujja kululeka lwokka lugende nga lwetereeza kubanga olukiba tulinda Dr. Kirimi kyeyannyonnyodde ku ntandikwa ekyasa kimu n'ekitundu oba n'okusingawo. Kuba kati njagala kino mukimanye ndi kasita oluleka olulimi lwo lwetereeze nalwo lutwala ekiseera kyalwo kati nga olulimi olukulu ennyo wano mu Afrika ey'ebuvanjuba Oluswayiri lulimi lukulu nnyo basaba ekyo mukitegeero oba mukyagala oba temukyagala bwekityo bwe kiri lwakamala emyaka 50 kaakati naye lukyazingamye terunnaba kukongojja sayansi mu ngeri etegeerekeka era nawe ne Tanzania sayansi bakyamuyiga mu Lungereza ago ge mazima agakaawo. Kaakati bwe nvudde ku kigambo kino akawakatirwa kano sijja kubategeeza nakatuukako ntya kubanga era obuwakatirwa bwe ntuuseeko tekubadde gamba bugambi nti nze nja kwogera nja genda bweti ziŋŋambye nno bwentyo nedda waliwo amateeka aganfuga mu kikugu gengoberera nenga nti kakati Oluganda nga mbadde ndusabye nti lulimi gwe Luganda nsobozesa okwasanguza ekirowoozo kino ekitegeero kino enkwato eno onookola otya kati olulimi luga nti kino kyekisoboka kino tekijja kusoboka kati waliwo kano we kajjira sandi akadde genda nnyo munda nnyo obuwakatirwa bungi bwe ntuuseeko buli awo nga 300 kyenva ŋŋamba nti singa ekyo tukigoberera bwe tuti ne tukiggusa ng'enjogera y'ekivubuka bweri olwo ffe tetujja kulinda kyasa kiramba n'okusoba wabula tujja kuba emyaka 2 ku 5 emyaka 2 ku 5 Oluganda luba luvuganya bulungi n'ennimi endala zonna ezeetengeredde mu kwasanguza amagezi gonna okumanya kwonna okw'omuntu. Ekyo kijja kusinziira ku ttiimu yenkolagana nayo n'obumalirivu bwe tulina kati waliwo n'obuwagizi bwammwe. Kati bwe nvudde wano nemba nga nja kutuuka obunze wafu kati nalaba singa tubadde bayizi Dr. Kirimi kibi bakeerereo abajja kugamba lwaki Wateene efuuse wafu ababikolako Abangereza bebagira bebazuula ebintu bino ne babiwandiika Abaminsani Blackledge ne Kitchen naye ddala okusinga omukyalo yayitibwa Ashton ng'ayambibwako bannayuganda 2 abagenzi Ndawula ne Muliira Meridadi Kasiye Muliira abo bakola omulimu gw'amaanyi ku Luganda naye nga grama eyo yawandiikibwa omukyalo oyo gwe bayita Ashton. Grama ezasooka mu Luganda n'enkuluze ezasooka zawandiikibwa Abaminsani si bannayuganda si baganda aboogezi b'Oluganda abo baalinga bakozesebwanga abawa amawulire informants. Kati kino ne kitegeeza subjectivity. Ekigambo kyekimu ng'omusingi ng'entobo base nkikozesa okutuuka ku nze uta wekati tewali kyabadde wata akati ate kano kiri wuta awo wonna bwe kuba kugamba nti olyanyize nnyo nti nnyonnyola nsobola okukinnyonnyola
lwaki era kawata kano lwaki wano kiri wuta sisazeewo obusazi nga kiyinji nti zenja kukyagala bwentyo tilwaki bwoti nze ndi bwensazeewo nedda mateeka ge ganfuga naddala agafuga obuzimbe bw'Oluganda ate ng'eri waggulu pegitoska ankaka okubeera nti buli kintu kyonna kyonna kigoberera omusalirwako ogwo ogwa pegitoska kigoberera kati wano nenzigyamu obunze bufu wano objectivity mpozi waliwo abayinza okugamba nti batamatamamu mu Lungereza tekyebeereka kubanga abatuwuliriza bangi naye bwemba nga ndi subjective amatunuusi gange gavaayo nze nimba nga nkitwala nga bwe nkyagala kugambaga awansanyusa nnyo wakati oŋŋamba nti ekyo kirimu ekiri nga nange kyenjagala kyekyo naye kiyinza okuba nga si bwe kiri nga mmala gawagira subjectivity kakati awo objectivity bwajjira ate nga munnasayansi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Oli ennyinyi ali mu kannakumanya alina kubeera objective ensonga agyogereko agirambulule nga bweri so si nga bwe yandyagadde ebeere. Kakati objectivity eyo nakizuula nti mu lulimi lwaffe lwetwasikira okuva ku bajjajjaffe kyali tekyasanguzibwa mangu. Alinawo ekijjawo amangu ago nti objectivity ekiri mu Luganda akituweereze naye bwatakituweereza ebirala weebiri ebyokubuuza bw'atakituweereze tekijja kutwewuunyisa nze ne Dr. Kiini Kibi. Era ne subjectivity era nawo ekigambo ekimu ekigoberera pegitoska mu Luganda tekiriiyo. Basewo ne bannyabo akirina akireete nga ddala ddala weekiri akireete tujja kumwebaza nnyo 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 ddala. Naye bw'atakireeta era tetujja kumuneenya nti oba takireese tujja kgenda bugendi mu maaso. Ab'okuziba Oluganda njagala mwekaliriza ensonga eno. Ebintu bingi bye mumanyi ebyangu ennyo 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 naye nga mu Luganda tebiriimu. Mu Luganda temuliimu kigambo square nti square y'ennya 16 nti square y'omusanvu 49. Kati bw'omalako square ne square root temukirina mu Luganda. Ebyo bimaze okuzuulibwako ebimiimo mu Luganda. Temufaayo tujja kubibategeeza. Ekyokulabirako ekirala mulina bulungi ekigambo ensuusuuba era musobola okwogera ku nnamba ey'ensuusuuba naye basewo ne bannyawo njagala okubategeeza nti ennamba ejja okutegeeza even number mu Lungereza temugirina. Eyo nayo yawedde dda okuteekebwateekebwa. Twagituuseeko nga tukozesa obuzimbe bw'olulimi lwaffe luno Oluganda n'okumanya ebisaawo ebyo ebikwatibwako. Ekisaawo kya mathematica nkiyingiramu weewaawo kiina PhD mu mathematica. Ekyo ekibuuzo n'enkikomyawo.
tukyalina ekiseera kyenkana wamu ekibuuzo ekyokutaano kinasinziira ku kiseera kyetulina loke tugire. Gende maaso. Okay. Kakati nga bwe nategeezezza mu nnyanjula, ekibuuzo ekyokutaano tukiwakudde mu kibuuzo ekyokubiri ekya Dr. Sempirima. Tugandawaze tutya, era nabasomedde ekibuuzo ekyo, twanirize tutya ebigambo ebigwira ebiva mu nnimi olulimi Olungereza nga bitutukako nga biyita mu Lungereza naye biri ne mu nnimi endala ez'Ebulaaya, European languages. Ekyo kikulu nnyo. Wano ninawo ensonga 4 ez'okutunuulira kiki ekitusobozesa okugandawaza bwe tuti oba okugandawaza mu ngeri endala. Bagamba yine ate lwaki ayawukanye nnyo ku Lungereza. Ensonga eyo tujja kuginnyonnyola kati ebyokulabirako byebino bibina. Kati tujja kasooke ku nnimi ezivaamu ebigambo ebyo bye tujja okwetaaga. Mu Lungereza ensonga eno yandibadde assimilation of European words to Luganda. Egamba engeri gy'ogandawaza ebigambo ebyo ebiva mu nnimi z'Ebulaaya, European languages. Lwaki ngamba nti European languages? Ensonga yiri edda ennyo olulimi olw'ekiyivu lwalinga Luyonaani, Greek, Olugiriiki. Edda ennyo abo bayatiikirira nnyo oluvannyuma n'Abarooma mu ngeri y'okugenda nga bafuna amatwale, Roman Empire. Olulatini nalwo ne lubeera lukulu nnyo. Kakati Olulatini luno lwafuga ensi z'Ebulaaya nnyingi, era ebigambo ebiva mu Lulatini n'Oluyonaani mu nnimi zino ez'Ebulaaya nga bwe ziri kaakati bingi nnyo. Singa obijjamu ezo ennimi ziba buli mirimi ziba tezisobola kwetengerera. Kati Olulatini luno ne luliisa ennimi endala zonna, ddala Olufalansa, Olugirimaani n'endala. Kati wano nandyagadde ennimi ezo zonna nzikiikirire n'ekigambo kimu, European, European. Kaakati ffe eno mu Luganda engeri gye twafugibwa Abangereza byatutuukako nga biva mu Lungereza, English. Kati wano wansi wano wenjagala tuteeko Oluganda luli nga lugenda okuliisibwa Olungereza. Kyokka nze mbategeeza nti lujja kusinga okuliisibwa European. Kwegamba eno tujja kuba nga tukiraba mu Lungereza naye nga wetujja okukigandawaza tusinga kutunulira European ono. Mabega wa European eno eriyo German, Spanish, Portuguese, Italian, Romanian n'endala. Kino kikulu. Kati Oluganda luno nalwo era lujja kuliisibwa ennimi endala zino eziri mu luse lwezo zetuyita ez'ekinnabantu. Kati ezo ze source languages. Source languages. Ebigambo ebigwira
bijja kusinga kuva mu nnimi zino. Eyo ensonga yesoose source languages. Ensonga eyokubiri ye walifu ey'Ekirooma n'ey'Ekiyonaani. Ewalifu ezo ez'ennimi zijja kukozesebwa mu Luganda olw'ekikugu. N'olwekyo oli bw'alaba alpha, beta, gamma, chi, theta, ani, lambda, mu, kappa, tewali kugamba nti ffe enokunzi tetubiyiganga n'olwekyo tetubyetaaga. Gamma rays, obugulu bwa gamma, obugulu bwa gamma. Kakati gamma rays, obugulu gamma, obugulu gamma. Eyo ensonga eyokubiri. Ensonga eyokusatu eyo etukakibwako pectosika yennyini, kubanga ennukuta yi ekiikiridde internationality, obwattabamawanga, obwattabamawanga. Ku nsonga eno tugamba bwe tuti nti obubonero symbols n'ebifunze abbreviations eziri obuli oba eziri mu logic, mathematics, physics, chemistry, biology ne science zonna endala, bwe kiba nti bali bakkiriziganya babukozese bwe batyo, nawano mu Luganda bwe bujja okukozesebwa awatali kugamba nti ate ffe tuli banjawulo. Tetukikola lwakuba nti tuli bato oba tukikola mu ngeri ya kisajja kikulu, kikazi kikulu. Ekyokubiri, waliwo ebimuwazo ebyo unions naffe ezijja okutufuga mu kikugu ng'eya physica, International Union for Pure and Applied Physics. Amateeka ge bawa ne gagamba nti abo gonna gajja kukozesebwa wonna, bannafizika we bali, abafizika we bali, naffe tujja gagondera kuba kukkiriziganya, sinateeka nga bwe nandikyogedde, naye kukkiriziganya convention, kukkiriziganya nti bwe tuti bwe tujja okugenda mu maaso nga tuwuliziganya. Kyekyo nekyo kikulu. Mu chemistry ne tuba ne International Union for Pure and Applied Chemistry. Tewali mwogezi wa Luganda ategeera nsonga eno, yandyakadde kututegeeza nti xenon element eyo ey'ekikemiya, xenon ekiwandiika ku lubaawo, xenon ekifunzo oba ekifunze exa kakati kino oba ogambye nti xenoni kirina kutawaana nakyo, naye kano ge kabonero akalaga xenon, exa ne kyekyo. International Union for Pure and Applied Chemistry bwetulungamye ku nsonga eyo. N'olwekyo okwekwasa nti walifu eno gye tukozesa mu Luganda ya Kirooma nno, kubanga abagamba nti walifu ya Luganda awo baagala kugira kunyumya bunyumya. Ey'Ekirooma yeyagibwamu ennukuta zetukozesa eno mu Luganda, netuteekamu n'endala nga ne ha, eno nga n'eno eri mu kigambo akanyala, naye olaba gundi eno sigera kulaba nga bagikozesa.
n'olwekyo waliwo bye tuyinza okugamba nti muwalifu mu ebiri ey'oluganda naye nga tebijja kukola kujjako nga tulina kompyuta ezirina ebintu bino naye okugamba nti tujja kukifunako ne tukisembeze wano okumpi musome amawulire ga bukedde kubanga ge mawulire amakulu ge tulina wano agafuluma buli lunaku oba ddala ddala ensonga eno bagirungamiza bulungi waliwo ekikalubira wekifuuka ekikalubo mu ngeri y'emu tujja kukakibwanga okukozesa entuuma eva mu lulatini ja neo latin netugamba nti embwa canis familiaris bwetuba nga tuwandiika tulina ekiwandiiko ekikulu nga munnasayensi ayagala kukifulumya mugundi mu journal jarida ey'amaanyi olwo tutakibwa okukozesa neo latin awo wali wenagambidde nti tujja kubijja mu european eno biri mu lungereza naye european kakati international code on botanical nomenclature entuuma y'ebimera ne international code on zoological nomenclature entuuma y'ebisolo awo n'amannya gajja kuba ga lulatini lujja kati nga kasooli ono wa bulijjo oyo aba mais zeya lino lyeriraga kinayogerako oluli species eno genus eno species generic name kino nekiba specific name byombi ne bikuwa mu lungereza ekiyitibwa systematic name ebyo bijja kubanga kitukakatako okubikozesa nga bwe biri ekyo tikiriiko nakugamba nti ate tunasaba ekyenjawulo tugambe nti kale bwemubaga temusobole mukikole bwe mutyo nedda ffe tweyunga ku basajja bali ku bakazi bali so si bo okutweyungako ekyo njagala mukitegeere basobole banyabo naye tubeyungako ng'abantu abakulu abakasajja abakulu abakazi abakulu nga kyetusalawo kyakikulu kati ensonga ey'okuna yentuusa kwekyo mu Lungereza ekiyitibwa phonographic assimilation of Europeanized cognates. Phonographic assimilation of Europeanized cognates. Kakiwandike ku lubaawo kubanga y'ensonga enkulu ddala ddala nga nzirako ekibuuzo kino tunaagandawaza tutya mpise mu nsonga nnya kati njagala eno ey'okuna nyongere okuwaako ebyokulabirako ebiwera naye nga biri wansi wakatwe oli gwe mutwe ddala wano awakatwe subheading phono kiba ku ddoboozi graphic ku mpandiika kakati wano sound spelling assimilation kutuukaganya nga wona otuukaganya ebize gyabanga obuwangwa bw'abantu n'okutuukaganya wano eddiini abamisani balina obuzibu okuba balina obuwangwa bwabwe ate bugenda kuyita mu ddiini ate kufene nga awamu tusikattira kati awo nebagenda abagenda bakikkiriza ne babeera assimilated
abaagaana abo nabo tebafuna ekyokukola si bwe gwati. Assimilation of Europeanized cognates. Kaakati kyentegeeza tekigenda wala nnyo kyangu. Cognates bye bibbeere noba nti ekyo olaba ebigambo bibiri, ekimu kiva mu lulimi luno ekirala kiva mu lulimi luli, naye olwokubanga ennimi zino oba zirina engeri gyezikolaganyeemu emabega yakolaganamu emabega noba nga okiraba mangu nti kakati wano ategeezezza kino wano oba bwe kiba simanyi bulungi nnyo olunyankole oba tiruli awo naye omusajja bakiyita batya mu lunyankole mushiiza mushiiza. Kakati olaba obwenkitunulira bwenti bwende bibibbeere ogize oyawuddemu katono naye nga yogera kyekimu ye cognates. Kaakati ebigambo biri bye nabasomedde ku ntandikwa nga nyanjula essomo lino oba efarasiyo lino lyabadde virus, thorium, second, academy, biology, micro-X, mathematics, theory, Kelvin, oxide, sulfate, satellite ne malaria. Mu Luganda biwulikike bwe biti, nambye biwulikike bwe biti, sigambye nti biteekwa naye tuteesa bwe tuti nga tugoberera pegitosika. Ekisooka kibeere virus. Awo bajja gamba fe tumanyidde virus. Kituufu ekyo kwe kugandawaza okwekimpatiira. Wano tugandawazizza oluvannyuma lw'okwekaliriza pegitosika. Munsonyiwe basebo ne banyabo. Ekyokubiri thorium. Wali mu Lungereza kibadde thorium. Wano ngambye nti thorium. Kyokusatu kyabadde second. Kati ninga nti wano sekonda. Abalala bandibadde basuubira nti kibeere sikonda oba ki. Wano mu Buganda ebiseera ebyo emabegaawo wangu nga egyekyenda gyakatandika twalinawo nnyo kyebayitanga oba kyetwayitanga akademe y'Oluganda. Omugenzi Philip Kaddu yali munnamateeka ye yatandika akademe ey'Oluganda ne munnamawulire ayitibwa wa munno olupapula lwaffe lwaliwo munno Gita yagawamuyita Gita. Kakati bo nga bagamba akademe naye ekyo kyandibadde akademiya otyo akademiya. Mu ssomero mwagambanga nti nja kusuula biology oba nja kutwala biology nga mugenda okwewandiisa musuule. Kaakati ekyo mu Luganda olw'ekikugu olugoberera pegitosika biologia mutunulire empandiika eyo ngigenderedde okulekamu obwattabamawanga ate n'okuba nti nkijje mu Europeanized good form kikijje eno mu Lungereza. Kiga kibadde mu Lungereza bandibadde osobola okugenda mu maaso okiyita biologia. Naye njagala okubategeeza nti ne biologia tekikakatako okukikozesa kubanga ekyo kisobola okukozesa kannabiramu kyetulina kannabiramu. Kaakati micro ako kawango kamaanyi nnyo era mu farasiyo lyaffe erijja mujja kalaba
okasanga mu bigambo nga 105 105 Dr. Kini Kibiwana ategeezezza. Kaakati nze nina ekisumuluzo ekikulaga nti ono ekigambo ekyo onokivuunula otya ebigambo byonna ebirimu akawango kano micro mu Luganda. Era bannasayansi mukirindirire omulimu gwammwe ugende mangu mu maaso. Kati kino mu Luganda kiba kijja kuba bwebanga nganda waziza Buganda waza micro. Ngambye nti micro so si micro. Ngambye nti micro nkigenderedde okuga nti micro kubanga mu Lungereza abateekamu eno diphthong mu kikugu tukya diphthong Dr. Kiri Kibi nti micro nedda ennimi ezisinga tezirina ekyo nti micro. Ennimi ezisinga e Bulaaya ziriku micro. Lubeere Lufalansa, lubeere Lugirimani, lubeere Luitalia, Luhispania, Luportugal. Kakati kwegamba ngenze ku nnimi ziri ennyingi ezisinga obungi ezalekawo ennono y'ekigambo ekyo ekiva mu Luyonaani micros mu Luyonaani kino oba okozesezza walifu y'Ekiroma micros kyekyo. Mathematics bw'obanga oganda wazizza ojja kuba ne mathematica. Kasenga nkaleese mu Luganda abo abasomye naddala abasomedde mu Lungereza tekijja kuba kalubirira. Wabula obanga okalubirira ogamba nti mathematica oyinza okuteekawo ta ekozesebwa bannaddiini nga bakyusa endagaano empya New Testament mu Luganda kubanga bagijja mu Luyonaani. Endagaano empya bagijja mu Luyonaani, yasooka kuwandiikibwa mu Luyonaani. Greek mathematica. Theory, bulira theory. Abangereza babaga nti theory. Naye ennimi ezisinga zandibadde zigamba theoria. Naffe kye tututte. Kino Kelvin okubudamya nga tuteekako yi nkomerero. Ekijja kuleeta omutawaana oxide. XY ekozesebwa. Oli ajja agamba nti wakiri tugambe nti oxide. Kamere tukawola. Tekyetaagisa. Kino kijja kusangibwa mu bigambo mu bitabo byekusifu ebyekikugu. Omuntu akozesa Oluganda olwa bulijjo tajja kukisanga mwesittaza. Ekyo kijja kukozesebwa bali beruwa bali abakugu mu kemiya oxide. Sulfate kiwandiike bwoti sulfati. Olungereza lubuzaabuza olugamba nti sulfate naye empandiika yo ate neeraga ennono y'ekigambo
ekigambo ne kivaayo bulungi kubanga owandiika bwoti SULPHATE sulfate. 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 Omukirimani wanakiita zulfati. Zulfat. Zulfat. Kakati ebigambo singa tubijja mu European as cognates tutuuka ku sulfati. Era abanasoma ekitabo ekyekikugu nga kiwandiikibwa mu Luganda baba bakiraba mangu nti kati awo tukiraba ate weegala otegeerekeke oleseewo owattaba amawanga obuwera naye ate n'okituukaganya ku Luganda yensonga eyo. Kaakati ekiddako satellite abasiga bajja kugamba tutumanyidde satellite muba mugenze ku Lungereza nga mugegenya enjatula y'Olungereza kyokka mu nnimi ez'Ebulaaya ojja n'owandiika bwoti ekigabo bo bakitegeera mangu naawe wandiika bwoti kyatule bwoti kubanga bwe tuwandiika bwe twatula. Ekisembayo kino kyo kumbi buli munnayuganda akimanyi. Omusujja gundi bubi malaria. Malaria okwo kwe kugandawaza okwekimpatiira. Okugandawaza okugoberera pegitoska kulina kubeera malaria. Abaagala okumanya kyavaawa kyava mu Lulatini kino ekisooka ekibi malus aria mpewo malaria kugamba obulwadde obwo babulaba nga babukwataganya nagundi nampewo mbi omukka omubi malaria. Naye eyo nnono ya kigambo ekiri mu Lungereza osimutawanagwefuula wewaawo oba okimanyi omanya nti ffe kyetuyita omusujja gw'ensiri bwebali bakiyita kyava ku kino. Kaakati mu Luganda olwa bulijjo letulya tuyinza gamba nti tunaluwera era twagala kuluwera malaria ajja kusigala malaria bw'aba ayagala kukiteeka mu Luganda omusujja gw'ensiri. Naye ng'ogenze mu ssomero mu ttendekero ly'obusawo ojja kuwulira malaria. Ndowooza ensonga eyo ngira ngikomye wano. Kaakati ekibuuzo ekyokusatu kyesazzeemu ekyo ekibuuzo kya Dr. Kiyini Kibi. Ekibuuzo kigamba nti oba baatusaba naye Dr. Kiyini Kibi yeye ayeyogerere. Yoyo omusomesa waffe bw'atyo bw'amaliriza olunaku luno olwaleero era mwebale nnyo mwebale ddala mwena abadde ku puroguramu era tusiimira ddala Dr. bali kusomesa nsi yaffe Uganda n'ensi n'okutwaliza awamu. Nawe namwe mwebale kungumiikiriza ne mumpuliriza newankubadde awamu awalala tuyinza okuba nga tetulinnya mu kimu naye nenjogedde mubiwulidde era nemubiwuliriza bulungi. Weewaawo. Nze neebaza bonna abaviewers baffe abadde ku puroguramu eno abatuliza obulungi n'ebibuuzo ebyabuuzibwa webale endowooza abantu babizemu bulungi. Gezezaako nja kutandikirawo olulala ndowooza era nkyabasabira dda nti bw'oba olina ekibuuzo ekirala kyonna kiwandiike kisindike nenja kusabira nti mwongere okuwaayo ku namba zammwe basobole okusigala nga babagoberera privately zonna ezawano ez'Ebulaaya nebala bigendako ku project gye tuliko.
Yeso Dr. Chini Chibi kasera kako mudakika ngapi? Sebo Dr. Hewa tweyanziza nnyo. Dr. tusiimye nnyo Efarasiyo era nsubira abantu baffe bajja kusanyuka. Dr. Sempirima n'abalala mwenneeyo mwongere okutuwa amagezi n'okutuwandiikira ku nsonga ezitali zimu tujja kuba nga tukomawo okubategeeza. So Dr. Hewa njagadde okutegeeza ku bantu ngeri ki gye bayinza okutuutuukiriramu. wabula ekibuuzo kiri ekikwata ku ssemateeka engeri gyampadde akaseera akatono ennyo mbadde manyi nti ekibuuzo sijja kusobola kukiddamu kukyanukula kati kale kibanukire kuba be bansaba lwaki ssemateeka temugitaputa mu lulimi Oluganda. Okutwaliza awamu yagadde okutegeeza abagoberezi baffe nti mu nteekateeka yaffe nga bwe musobola okugisanga ku mutimbagano gwaffe www.oluganda.com mujja kulaba nti tulina emitendera gye tugenda tukola ki tuyitamu, naye nga tutandikira ku butundu obwo bwennyini obunyomero awali ebbwa we lisingira ddala okukola ki okuluma. Awo we wali ku sayansi wawu ne sayansi gwe tukozesa okutwaliza awamu, weewaawo nga n'amagezi amalala g'ekikugu tujja kugenda nga tukola ki nga tugagattako. Ku nsonga eyo twesanga nga ebisaawe ebimu nga by'amateeka ne by'obufuzi waliyokko ekikoleddwako ekitonotono, naye era nga bwe tunaabategeeza tugenda ku kabwefuba ono agendera okugunja ebimiimo eby'ekikugu ebijja okuyambako ate okwongera mu maaso emirimu egyo egibadde gikoleddwawo, era ssemateeka ezo bwe baba bazzeemu okufulumya dulafuti amavago amalala bajja kuba beeyambisako ku bimiimo bye tunaba tulina okusobola okwanguyirwa okwasanguza ebyo ebimiimo ebijja okuba nga si byangu nnyo. Waliwo ebikoleddwako Makerere, waliyo n'ebitongole ebikyusa, ebyo byonna tusobola okukolagana obulungi nabo nga tubawa we bawulira okuba nti wabakaluubiridde. Ndowooza ku nsonga eyo tujja kuba nga tukwatagana bulungi. Njagadde okwebazaako ku bantu baffe e Bulaaya, Dr. Sekadde Australia, Mwami Senyange akulira enteekateeka eno mu Canada, Mukyala Buliibwa naye ali mu Ottawa, Canada, ne Filipo Senyange olw'okutuwagira n'okuba nga batutangaaza n'okulaba nti puroguramu eno egenda bulungi mu maaso. Senyonga, Filipo Senyonga ali mu Canada. Mu ngeri eyo ku ludda olwo mu nsi z'e Bulaaya tulinawo musobola okututuukirira ku mukutu gwaffe nga mutuvujjirira okutuyambako kutwala omulimu guno mu maaso ku www.fundley.com. otuuka awo osobola okugoberera ebiddako. Ne bannaffe wano mu Uganda era tubeebaza nnyo, era n'embuga twakoze enteekateeka ssebo okugendako embuga eyo okulaba nti waliwo ensonga zetuttaanya ku nsonga y'emu eno. Kati wano mu Uganda basobola okugenda ne bawandiika ole la ne ya n'oteekawo akabanga n'owandiika hash n'oteekawo n'oteekako science, kigambo science omala n'oteekamu esente z'oboyagala okutuyamba okutuwa n'oweereza ku 615 oba bw'oba osobola okuweereza mu banka. Tulina account mu Standard Chartered Bank, account number eri 0151387060700.
abali ku mikutu gyonna egy'amasimu owandiika akamunyenye 165 n'oteekawo hash n'ogoberera ebiddako era oba otuuka ku akawunti eyo oba n'ogenda butereevu mu bbanka. Naye bino okubifuna mu bujjuvu Mwami Aheebwa agenda kuba nga abiteeka ku lutambi lwaffe olwo bwe mulaba mubeere nga mugoberera bulungi ku biwandiiko n'amasomo gano gonna ge tujja tulambika. Musobola okugenda ku www.uganda.com ebiwandiiko byonna n'amasomo n'entambi era baba basobola okubifuna ne ba sebo tukwebaza nnyo olw'okutugumiikiriza. Ebintu byaffe oluusi tebiba byangu nnyo tebiri bundi masanyu gali awo naye ndowooza omulamwa gwo gutegerekeka bulungi. Twebaza nnyo sebo mu ngeri ey'enjawulo olw'okutulaba mu ekinyusi kino okulaba nga tuyinza okutambuza eggwanga lyaffe okutwala mu kwesiima. Mwenna mwebale nnyo abaami baffe wamu mwebale nnyo mwebale ddala okusigala nti mutambula munaffe ate mwebale okubeera abagumikiza balungi okusigala nga mutugoberera buli lunaku. Amayobudde obusinga ngamba nnyo abantu batusonyiwe abo ababadde nga tebamanyi bwe badde boogera obanga eggwanga lye mulimu nga tetulimanyi mutusonyiwe naye nga maaso awo twasooka na lulimi Oluganda ne with the time tujja kwesanga tulimba Nyolo, tulimba Lugwala, tulimba Soga, nabyo bijja buli kiseera kiina ekiseera kyakyo. So musigale nga mutugobera nga mutambula awamu naffe lunaku. Katono nyesebo ku nsonga eyo gye baddeko era nga bwe twatandika twabategeeza nti twalondako bulungi Oluganda naye ng'enteekateeka eno ekola ku nnimi zonna ennansi. Olwekyo kyetwogerako wano kiyingira n'ennimi endala ziyingiramu butereevu tuba tujja zisitulira wamu. So ku bulungi bw'ensi yaffe Uganda mbagaliza okubeera obulungi ate mbasaba musigale nga mutugoberera. Mwe mwenna abaagala okwagira programu eno nga Dr. Kinikyo nga bategeezeza account number tujja giwandiikaawo musobole kyonna ky'oba osobodde okwagira programu esobola okutambula egende mu maaso ojja kuba osobola okukifuna nga ddala type tubanga kiwandiikiddwawo wansi. Ate n'ekyokubiri basaba olina ekibuuzo kyonna again wandiika leave the comment behind. Babakulirwana bajja kukuddamu mu programu yaffe enabezeeko mu kiseera ekyo mu maaso awo. Tubagaliza okubeera obulungi mwenna. Omukama Katonda ow'ekisa batukuumire mubeere bulungi mwerawo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse Ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo.